Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku waliwo omukyala eyambuuzizza nti omukyala omuwoomu biki by'ateekeddwa okuba nabyo. Waliwo eyambuuzizza nti omukyala awooma oba omukyala anyuma biki by'ateekeddwa okuba nabyo, ebyo by'asaanidde okumanya nti bino bye nnina okuba nabyo mbeere omukyala omuwoomu. Kakati ebintu bino ne bisinga nabiteekayo naye omukyala by'oteekeddwa okuba nabyo ng'oyagala obeere omukyala omuwoomu si bingi, si bintu bingi. Ekisookera ddala kino kyo kigenda eri abaami. Omwami ateekeddwa okubeera ng'akuwa obudde. Kwegamba nga waba akunoonya waba akuweeweeta afuba okulaba ng'akikolera okumala eddakiika nga 3 nga just kunoonya kuweeweeta kunuuna nga takuyingira okumala eddakiika 3 omubiri gwo gubeere nga gukkiriza kijja kuba kirungi nnyo. Kakati ekisooka gwe yabuuzizza nti omukyala biki by'ateekeddwa okuba nabyo omukyala anyuma oba omukyala awooma, oteekeddwa okubeera ng'olina ebbugumu. Omukyala omuwoomu ateekeddwa okubeera n'ebbugumu munda wamu ne mu bisambi mu magulu kijja kuba kirungi nnyo. Ekintu ekirala oteekeddwa okubeera n'amazzi aganyumisa, amazzi agaseerera agabeera gaseerera ng'omwami waakuyingira oba tojja kulumibwa ate naye aba tajja kuwulira bulumi ng'akuyingira. Kwegamba omukyala omuwoomu oteekeddwa okubeera n'amazzi ago agaseereza aganyumisa ekintu. Ekintu ekirala oteekeddwa okubeera omukyala omuyonjo. Kikulu nnyo oteekeddwa okubeera omukyala omuyonjo ng'omwami waakubeerako asookerako luutu esooka n'eyokubiri nga tonnaba kubeera ng'ovaayo akaswako akasinga okubeera nga kamalamu abasajja amaanyi n'abeera ng'akuvaako. Kati n'olwekyo oteekeddwa okubeera omuyonjo kijja kuba kirungi nnyo. Ekintu ekirala omukyala awooma oba omukyala anyuma oteekeddwa okubeera ng'omanyi okunyeenya ekiwato. Omukyala oteekeddwa okubeera ng'omanyi okunyeenya ekiwato oba okukyusakyusa ekiwato, ekyo nayo kijja kuba kirungi nnyo. Ekintu ekirala olina okuba nga omanyi okuyimba oluyimba lw'eggwanga. Olina okubeera ng'omanyi okuyimba nga tosirika busirisi. Kiba kikulu nnyo okubeera nga omanyi okuyimba oluyimba lw'eggwanga ate ng'ossaamu ebisoko. Ekyo kijja kuba kirungi nnyo. Byebyo omukyala by'ateekeddwa okubeera nabyo omukyala omuwoomu, byebyo by'olina okuba nabyo oba by'olina okukola ng'oyagala omwami akuwoomerwe, ng'oyagala omwami akunyumirwe. Fuba okulaba ng'otereeza ebintu ebyo oba fuba okulaba ng'obeera n'ebyo ebintu by'oteekeddwa okuba nabyo. Omwami wo ajja kunyumirwa, omwami wo ajja kubeera nga buli waakwebakako ng'akuwoomerwa. Bwe kityo bwe kiri. Kansubire mukitegedde bulungi nammwe abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Njagadde mbiteekeyo mbibabuulire. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.